Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'omulundi ogwa-28 yasiimye gakwatibwe mu Lubiri lw'e Nkoni mu ssaza ly'e Buddu wadde gagenda kubeera ga ssaayansi. Olubiri luno lwa byafaayo mu Buganda kubanga kyali kirabo kya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri okuva mu Bannabuddu oluvannyuma lw'okuva mu buwaŋŋanguse mu mwaka gwa 1953. Omutaka Joshua Kabanda ow'emisanvu mu gombola y'Ekibinge yalina emyaka nga 20. Ssekabaka Muteesa ow'okubiri we yaviira mu buwaŋŋanguse era agenda okukomawo omwaka ogwo ng'abasajja bonna mu ssaza ly'e Buddu basakaatidde ebirevu ng'akabonero ak'okkungubaga nti nnyinimu taliimu. Nga tugamba tuli bassemwandu ebirevu kwe kubirekako tetulina bbaffe. Ssekabaka Muteesa bwe yava mu buwaŋŋanguse mu mwaka gwa 53 essanyu eryali mu Bannabuddu baali bakuzizza abasajja ebirevu nga bikoma eno nga bagaa nti Ssaabasajja nga tazze tetugikimwako era abamu baamala genda Kampala ne bamulabako ne balyoka bakimu. Ekyo kyali kikolwa kya Bannabuddu bokka era oluvannyuma ebirevu baabisalako. Emikolo egy'enjawulo okukulisaayo Ssekabaka Muteesa gyakolebwa era amasanyu gaali mangi. Bannabuddu nga Kabanda n'abalala baafunanga loole ne balinnya okwolekera Kyaddondo okubuuza ku Ssaabataka. Olugendo oluwanvu omwalinga n'okusala Lw'e eyali atiisa obudde obwo byabatama. Abataka ne batuula ne bakkaanya okuzimbira nnyinimu olubiri mu ssaza. Bw'anaaba asiimye yagende ng'ababuuzeeko oba awummulireko gye bali. Yiika 10 ez'ettaka baazigula Enkoni mu disitulikiti y'e Lwengo. Nga tuteesa tugamba nga tukooye okugenda e Kampala okulaba Ssaabasajja. Tuli babanabangayo omukolo tulinnye loole nti tugende ate bwe tugendayo olumu tetumulaba nti katugule ettaka wonna we tunaaliraba ajja abeerengako eno tumulabe nga waffe. Waliwo omugenzi yalina ettaka baamitanga enula ebbanga ng'alina yiikaze 10 ziri awo Enkoni gagano ziizo zibaguze tigali netusonda ssente. Ensimbi ze baagula ettaka lino tazijjukira naye amangu ddala nga bamaze okulisasula baafuna pulaani y'ennyumba wabula obukugu obwagiteekebwamu bwamegana eyali omuzimbi wa Ssekabaka Muteesa eyayitibwanga Kiswa n'abazimbi abalala. Abasingasinga abaali e Masaka be baataasa embeera. Ennyumba ezo ze mulaba muno mwonna ennungi ez'amagombolola n'amasaza Kiswa ye yazizimba anti pulaani yamulema ne babuuza abanaazimba abanankani abasingasinga kuga nti ffe tujja gizimba ne bajja be baazimba naye se bwe baazimba twali tugijjaabirizanga okutemako bwe kati akantu nti oddaabirizeewo nga musiibawo. Ssekabaka Muteesa yasiima ekirabo kino era n'atandika okubeerayo. Yomanyi yayagalanga nnyo okukyala era ng'atwagala nnyo nga mwajja mwansula n'alambula abantu. Yajjanga kubanga zinayewunya natwalayo abaana b'amasomo namusanga mu nju ey'obuwangwa ey'essubi nga yatudde na wansi ku mikeeka gye twali twazeeyo. Natwalayo ekirabo ekyo abaana baatwala ekirabo ekyokumutona baatwala magi baagamuwe omukeeka nga waatudde. Okumanya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri yayagala nnyo Olubiri lw'e Nkoni yawummulirangayo nga n'eggandaala ebiseera ebimu alimala n'abataka beeno. Yavangawo n'agenda lunaku lumu nazina naye nekufulo mu tukopikini nga tugenza okuzina naye azze okuzinako ne tubeera ku fulo nange nenzina naye saamukwatako naye nga tuli ku fulo. Mu mwaka gwa 1966 nga Buganda eweereddwa Federo naye ne wasigalawo enkaayana mu masaza g'e Buyaga ne Bugangayizi agali aga Bunyoro. Akalulu ka bonna akaali kasalawo ku nsalo zino kaazaala obuzibu. Obote eyali Ssaabaminisita bwe yayimiriza emirimu gya Ssekabaka Muteesa eyali pulezidenti obudde obwo nga wakanyizza ebyava mu kalulu. Obote yalagira amagye ne galumba embiri zonna mu Buganda n'okuzoonoona. Olubiri lw'e Nkoni nalwo lwateekebwa omuliro era ne lwonoonebwa. Abantu nga tukaabya amaziga gatuweddemu nga twagala tugendeyo tulabeko bwe bookeeza. Abasirikale baamalirawo baakolawo enkambi era omuntu n'okutandala n'oyitawo nga bakuyita Ssekabaka nga bakukwata. Obwakabaka nga buzziddwawo mu mwaka gwa 1993 abataka n'abantu abalala balina omwoyo gwa Buganda mu ssaza ly'e Buddu baabakana n'eddimu ly'okuzzaawo Olubiri n'okuluddaabiriza. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe naye Olubiri luno yalusiima. Ettaka kwe lutudde lyagaziizibwa okuva ku yiika 10 abataka ze baagulira empologoma okudda ku yiika 14 kwe lutudde olwaleero.
Ekyawulo Olubiri luno ku ndala zonna ez'empologoma kwe kulafuubana kwa bannabuddu okuluteekawo n'okuluddaabiriza okuweesa Namulondo ekitiibwa. Lwe Lubiri olwasooka okuzimbibwa abantu bannakyewa ne bagamba nti Ssaabasajja tumuzimbidde wano kubanga edda Kabaka yagamba nga naakuba Olubiri naye luno si yalukuba ffe twalukuba ne tumuyita. Nnyinimu bwe Yasiima amatikkira g'omwaka guno agakwate ne bannabuddu Pookino Jude Muleke agamba nti abantu baasitukiramu okuluddaabiriza era olunaku mulindwa lugenda kumukwasibwa ng'ekirabo eky'omwaka guno. Ni lusukkulumye kubanga luli kumpi n'ekibuga era nina essanyu nti luyooyooteddwa okutuukana n'omulembe gwe tuliko. Bannabuddu tebakomye kusonda nsimbi n'okuwaayo amakula abalina ebibanja ku kkubo erigenda ku Lubiri lw'e Nkoni babiwaayo dda okugaziya ekkubo ly'Omutanda ate lyongere n'okuyooyootebwa. Era ndi musanyufu nti bakkiriza kuba bamanyi nti kintu kyabwe kintu kya Bwakabaka era tewali yasabye ssente so nga ate mu mbeera endala ng'olugero lugenda okukolebwako abantu beegugunga ne basaba ne ssente era bw'olutunuulira ebyokwerinda byalwo ffe bannabuddu bitukwatako. Weesanga nti Olubiri luno luli mu kyangaala tuliiko bbugwe tulowooza nti bbugwe ateekeddwa okugendako newakubadde tuli mu mbeera ey'okuddaabiriza ennyumba ya Pookino n'ebirala tulowooza nti yemu ku pulojekiti bannabuddu bateekeddwa okukwatako n'amaanyi. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Webali munnaffe Carlton Scovia Nakamya Amatikkira nkutegeezezza nti gagenda kujaguzibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omusanvu enkya mu Lubiri lw'e Nkoni mu Buddu gagenda kubeera butereevu wano ku Telefina eyaffe okuviira ddala nga gatandise okutuuka nga gakomekkerezeddwa. Ogenda kubifuna butereevu ng'osinziira mu maka go kubanga eri Enkoni mu Buddu egenda kubeerayo abantu batono olw'embeera gye tulimu ey'okutangira obulwadde obwa ssennyiga korona. Katikkiriza nkuwummuzeemu nkomawo n'ekitundu ekirala tovaawo. Oli maaso musota, oli kabwejungira mpaffe, oli manda kamenye embasi, gegamwatele gakisaawo, emagulu nnyondo ye. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Nze musajjawo Kawalya Abubeka kulwa Bannalubaga North ntwala omukisa guno okuyozaayoza okuweza emyaka 28 oli ku Namulondo ng'olamula. Olw'abavubuka ba Buganda twala omukisa guno okwebaza kuba nti otubangudde mu by'obukulembeze mu byenjigiriza awamu n'ebyobulamu. Ssaabasajja Kabaka kaseera kano ak'okusoomozebwa ak'amaanyi ke tulimu nga Buganda naddala ku nsonga yaffe ey'ettaka erya mayiro nga waliwo bannakigwanyizi abakoze enteekateeka olw'okuba nti batuggyako obwannannyini ku ttaka eryo. Tugenda kufunvibira okugyayo n'ag'omu buto okulaba nti nga Buganda tulwanirira ettaka lyaffe kuba tukimanyi nti ebbago lino erijja mu Parliament ebigendererwa byalyo biteeseteese okuba nga binyigiriza eggwanga lyaffe Buganda era okukwebaza byonna byokoze naddala okubanja ebyaffe ebyali byatwalibwa gavumenti eya wakati agundegunde omuteregga Ssaabasajja Kabaka owangaala. Oli maaso musota, oli kabwejungira mpaffe, oli manda kamenye embasi, gegamwatele gakisaawo, emagulu nnyondo ye. Eno ye Freaky Friday weegulire oba gulira omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo yiga *9*10 okuteekako bando ya Freaky Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi oba abo mumaka ago bando nyiga *9*10 Freaky Friday ne Airtel nyiga *9*10 nga kyekyo Airtel the smartphone network. Kakasa nti gwali mitambo gya bizinensi yo ng'oyita mu nkola ya Kakasa Business Solution. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Bana aba URA bavujirira programs ez'enjawulo ku BBS Telefina. Bayina enkola ey'omutimbagano, omuntu ayagala okusasula omusolo ng'oyita ku mutimbagano
omuntu ayagala okwogera byamaguzi byaleese ng'obita ku mutimbagano n'olwekyo mbawa amagezi mwettanire omutimbagano kubanga yenkola empya eriwo omutimbagano tegwetaaga nti olina kuba muyigirize ekiri awo era sigulina buzibu bwonna ekikulu gwe kugutandika n'okusasula omusolo bijja kukwanguyira n'okubala ebitabo kijja kukwanguyira fenna nga twezimba gwasuubula ng'okula omusolo nga gufunika Uganda ng'ekula nebaza aba URA okukolagana ne BBS Telefina era tubasaba mugende mu maaso bwe mutyo. Kakasa nti gwali mitambo gya bizinensi yo ng'oyita mu nkola ya Kakasa Business Solution. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Nate nkwaniriza ku BBS Telefina munaffe atulaba tukyali mawulire Gambuuze tugenda mu kamyuno kaffe akagaziya obwongo ne munaffe Fredrick Lugonvu mu mboozi gyakuŋŋaanyiza olwaleero mwe muli amasaza ga Buganda ga Nansango